power. Batugereze nnyo tebasoma tebakola bino era wadde ebikuli bingi nnyo nga nfunye obusimu bungi n'ofuna okutiisibwatiisibwa n'ofuna ebiki nga bagamba tewasoma tebajja kunominatinga neŋŋamba nti banneeka nkubuulire eriyo omuntu ayinza okubeera nga teyasoma n'agamba nti nno kankuba ekipande ky'obubaka bwa paalamenti ate kangende ne kakiiko k'okulonda kansusule National Unity Platform bagala kugikakkanya bagala kugigereka esobola okukwata kaadi yaayo n'egiwa omuntu atasoma wangi nebatambuza propaganda. National Unity Platform yerimu abasajja abasinga okuba abayivu ate abagezi abasinga mu ggwanga. The issue is not to speak ununderstandable English, but the issue is to change the people's lives. Ekikulu si kwogera luzungu lutategeerekeka naye ekikulu kukyusa bulamu bw'abashi. Very many members of parliament in Uganda, in the Ugandan parliament, they have spoken and spoken and spoken, they aired out ununderstandable English. But if the question comes today, that how many people's lives have they changed, what is the answer? What is the answer? Now you are so vibrant. Vibrant. Now we are viable. People power. Our power. MUP. Everywhere. Ra. Ra. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Walukaga kunga. Kunga Nadia Nasifu kunga. Kunga Narima Betty Ethero kunga. Kunga Ntume kunga. Kunga na kansa lazima ndaba Mumendo kunga. Ra. Cha. Basema ne banyabo. Bana mwesanyusa nnyo okubalaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kuwagira. Mwebale kwagala National Unity Platform. Ngenda kwogera ebigambo bitono nnyo ate mbalekera abayimbi bagenda bayimbira mpaka kumpi ssaawa nga 5. Bano bagenda bali bajjano bagenda bali ebima babikola ki babitereeza olw'ensonga nti nga bwe mumanyi nti ndi musajja wammwe kati ffe ne pulezidenti wammwe mutumanyi tuli basajja bakaziki tuli bakubi bakaki ate waliwo baganda bange abanominatis abaka ba paalamenti benina okgenda ati nabo abampise ngende mbakole ki mbakone mumukimanyi bulungi kulasuga omulundi okusoosa okujja emmende ebaka badeze ne tukubawo omubali naye kakati agenda ate okujja obbakubira omubali next time ate agenda kubeera mubaka wa paalamenti nga yabayimbira ndowooza nga semba okujja wano emmende okuyimbirawo nga sinaana kufuuka mmeya wa Kyenga Town Council. You are lucky nti ngenda kuddamu okujja okuyimba nga ndi mubaka wa paalamenti. Basebo ne banyabo ndi wa National Unity Platform ekulemberwa Pulezidenti wa Uganda omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu Bitembo eyawangula akalulu convincingly 2021 n'atalangirirwa. Ku mulundi guno tuze na protest vote. Tuze na ki? Protest vote ng'oluyimba lwange mwaluwulidde nti akalulu bw'omala okukamuwa owa NUP otuulewo okakumbe bakabale ng'olaba baleme kukabba ate okalondoola. Ye protest ki? Mulina omukisa nti lwaki nsazeewo nti olukuŋŋaana lwange oba okunyumyamuuko nammwe bwe mmala okubeera nominated wabaddeyo ebikuuli bingi nnyo n'ebyogero mbadde mbiwulira nga bagamba abo era abo abadongo ng'abasajja batuvuma abo abadongo kiriza obagaana. Muganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nze natandika naye 2017 mu kalulu ke twatambuzanga bigere ne tugenda tusaba abasajja mutuwe kaadi zammwe ne bazitumma ne tugenda wano ne bagamba muli bayaaye naye omusajja oyo bwe yajja naye yabeera mu paalamenti emyaka 2 n'emyezi 3. But the whole country, the whole world felt his presence in the parliament. And see a player who didn't want. Mufuna bulungi.
era kyusiza obulamu bw'abantu bangi nnyo mu ggwanga lyonna ne mu nsi yonna abafunye emirimu kkiriza obagaana n'abo abali ku ludda olunyigiriza bafunye emirimu lwa Kyagulanyi Ssentamu mbuuza nti bagifunye batya bateekawo embeera yakati enegini wano kalakasa wano bijambiya wano biki okukkakana nga bafunye emiki emirimu mutuwe bajeti mutuwe sente tulwanyise bano abaki nga bafunye emiki emirimu abantu kye basinga okwetaaga nze nvumiddwa era nga bavuma mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kyokka bwe yajja yakyusa eggwanga lyonna n'ensi yonna n'etegeera nti Kyagulanyi ye opposition ayingidde mu ggwanga erya Uganda batujereze nnyo tebasoma tebakola bino era babadde ebikuli bingi nnyo nga nfunye obusimu bungi n'ofuna okutiisibwatiisibwa n'ofuna ebiki nga bagamba tewasoma tebajja kunominatinga neŋŋamba nti baneeka nkubuulire eriyo omuntu ayinza okubeera nga teyasoma n'agamba nti nno kankuba ekipande ky'obubaka bwa paalamenti ate kangende ne kakiiko k'okulonda kansusule National Unity Platform baagala kugikkakkanya baagala kugijereka esobola okukwata kaadi yaayo n'egiwa omuntu atasoma wangi nebatambuza propaganda National Unity Platform yerimu abasajja abasinga okuba abayivu ate abagezi abasinga mu ggwanga tulina omusajja Secretary General David Lewis Rubongoya tulina bakanso Katana tulina bajjono Ssenyonyi leader of opposition kiki kyoyogera naawe tulina abaana bagezi nnyo abasobola okukebera mu biwandiiko bino nze olukaga gwe mulaba abantu babadde bajerega abasajja bampita ewaffe ekyengera oba mwabulaba obutambi ono simanya Kimbuyege ono Tietie ono biki ng'abanjerega bamaze emyaka 15 mu paalamenti tebakyusiza bulamu bwaki omugezi omu oba omuwandiisi omu bamuyita Piero Olumumba yali speaker wa paalamenti ya Kenya yagamba nti the issue is not to speak ununderstandable English, but the issue is to change the people's lives. Ekikulu si kwogera luzungu lutategeerekeka naye ekikulu kukyusa bulamu bw'abaki. Very many members of parliament in Uganda, in Ugandan parliament, they have spoken and spoken and spoken the aired out ununderstandable English. But if the question comes today, that how many people's lives have they changed, what is the answer? What is the answer? What is the answer? Zero. Baina capacity, ombaka wa parliament, baina capacity kyusa obuki obulamu bw'abantu kankubuulire. Nze mbadde mmeeya mu Mmeeya Kyengera Town Council ngera afuna akasaala katini nnyo naye olw'okuba nti neeyama okulembera abantu sooka embendere abantu bali bandabe olwokuba neeyama okulembera abaki abantu nga nkozesa n'obusente obwange bwenzijja muki bwenzijja mu bidongo nezijja nkyusa obulamu bw'abantu ofuna bulungi n'okwata $5,000 n'enjiwa abakyala ab'Okyagonja n'okwata 5 n'ogiwa Afumba Kyayi n'okwata 6 n'oguwaayo Kyakasooli ku kkubo oyo n'akyusa obulamu bwe basibukyusiza n'entegeka emipiira kamba mu ntegesa emipiira okuva lwe najja Mayors Cup nenga bente nga 18 abaana abazannya tournament ne bavaamu ne bagenda mu masaza ne bafuna sente ne bagenda mu Uganda Premier League ne bafuna ki mbasikyusiza obulamu bw'abantu tubadde n'omubaka wa paalamenti wano emyaka 15 tategekanga yadde ekikopo nga kigenda kuwakanirwa sseggwanga yeko nze ndiwandiza nnyo era muninde nti ngenda kutegeka tournament ng'egombolola 4 ezikola Busiro East zirina okwesambanga buli mwaka tusobole okugyamu abaana abasambi b'omuze nsambye omupiira ku levels zonna nsambye mu nfiira mu express mu masaza ne mu bika najja nga ndi musambi wa mupiira nnyo endongo nekola ki nentwalaganya naye njagala obagamba ebigambo bino nsobola bwe naaba nga tandise campaign eziri official ennaku z'omwezi 10 nja kujjamba buli manifesto yange byengenda okukola ki mbimanyi ebibaluma omubaka paalamenti afuna $3 n'okudda waggulu omwezi ogu emyezi 12 times 5 gy'emyaka 5 abeera n'emyezi 6 bw'okubiza sente ezo
oluzi balusimira milioni 3 ku 4 oluzi milioni meka ombaka parliament notakwatayo emyezi 2 osimbe enzizi 10 mu constituency enzizi 10 emyezi 2 enzizi abantu bafuna amazzi amalungi ekyo kikulemera luddawa ate nga bakuwadde emyaka 15 Karima, those guys are greedy. But you know, very, very greedy. They are greedy and selfish. Mwabalozi mbona kama baffe. Abantu abakutekayo fune sente ezo. Olina okubalowoozaako. A member of parliament olina okukolawo ebintu ebiri tangible and visible. Ebirabwako n'ebikwatwako. Kati mumuli wano mpaka parliament mundageyo ekintu nti nayikondo yiyo ye. Mundage nti ngoba omuti guli gugwe. Kakati kiki ekiyinza okunyonyola mpaka wa parliament n'omuntu. Tuloza omuntu avudde Bungereza n'ajja kuno n'ababuuza. Kiki ekinyonyola mpaka wa parliament kuno mumugamba ki? Bali mu kuwoza mateeka. Baagala gamba nti Busiro East baziba misango. Basula basaba muze emisango abawolereza. Baidi muto balawolereza bavaayo. Tuyina balooya abayitirivu. Abaana gye bali bani balekerawo propaganda waabwe. Ffe twaze kukyusa bulamu bwammwe. Tuze kukyusa ki? Saba bayimbiremu akayimba kamu. Njagala mbaleke nga abayaayi bange babakuba endongo.